Nenga buli lwogendayo kunonayo ssente oba olina ekizibu tebakuwa ssente kati nga nze tatange yafudde jo nagenzeyo njaga emitwalo 2 manja emitwalo 74 naye nabasabyeko emitwalo 2 ne bangamba tebalina ssente nkomewo leero kumakya nujja ne bakutuuza va kumakya mpaka lwaggulu nomala wiiki nomala wiiki 2 emirimu eri gyesiba ssente tozifunye oluusi erirandudde agoba mu nnyumba oze bagamba tete wali ssente. Banka ekola butawera okulaba nti basasula ssente ezo. Banka ebadde erina assets zaayo ebadde egenda zitunda okulaba nti basasula ssente. Sisobola kuwa budde bulungi butuufu. Saagala kuba mwezi, saagala kuba wiiki 2. Katulabe ngamu tuli ku poliisi wa tulabe ngeri kide tusobola okubanga bwe tubasasulamu ssente naye nga era tubadde tetusasula abantu abamu tubadde tubasasulako ssente. The matter is that it is true the KCC SACCO in Kamwokya was broken into. The police visited the scene. Inquiries were instituted towards that direction.